Kyabali wabwali era alibazira yeyagala bweyagazi. Tujogeddwa enseno. Iwe NRM. Ate siri wanuufu. Wabula nga nzikiriza. Breaking news amawulire gasanyu agavaako Masaka abatuuze bagamba yes ogenda kubumbulira ebireetoozo byo mu comment section oli tiimu ki tiimu Nalobowa oba oli tiimu Honorable Justin Nammere Baawe asazeewo n'agamba ye avudde mu NRM oluvannyuma lwa NRM abamu Masaka okuvaayo ne bajaguza oba ne bajaganya awamu n'abawagizi ba NUP okukwatibwa kwa mukazi we video mu maaso awo nzikuletedde ate Honorable Muhammad Nsereko aleese bwino ku nsonga lwaki omukazi oyo yawambidwa video mu maaso nayonjira nyongera kujjukiza jimpeleka like bwo maze subscribing atumale tuyongereyo ni kyatulese olunaku olwaliro oba subscribe katuyongereyo omukulu gwa mikula ngulaba ku screen yo mukyala obabbawo omukulu amanyikidwa nga Honorable Justin Nammere yawambidwa olunaku olw'ejjo wali Masaka nga ku Boulevard Hotel nkugambye olutalo lw'amaanyi nnyo lwabaddewo naye avuddeyo n'asalawo n'agamba ye avudde mu NRM oluvannyuma okubeera ng'ategeera nti no ebyaddala abanene mu NRM be babadde mu nsonga z'okuwamba mukazi we video eno nyaga tugyetegerese osooka owulirize ebiki bye yayogera ongamba ebyaddala mulowooza it's just emotion oba ebyaddala yasazeewo ebyaddala video yino nti ndi opposition siri wa kibiina kyonna we ebibiina byasigalira kubeera byabalyaza amanya na kwenoonyeza byabo naye owekitiibwa president twali tugumidde ku ggwe ng'emitima gyaffe gitandise okukyuka abantu bano bonna abasinga bakyuka nga bagumidde ku ggwe ng'essuubi baliyina mu ggwe naye ebintu by'okuwagira ekibiina ky'NRM abantu baali babyenenya ng'ekibyenenya bamafiya bangi ate tebagambwako oli bw'avaayo n'aboogerako nga bamulinnyako nga bamukwata bamubonereza ndowooza muwulidde tiimu Nalobowa Rose muliwa nga sibalaba mu comment section muteekemu awo ebigambo oh my god ate ebyo nga tubitadde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga Honorable Muhammad Nsereko avuddeyo n'aleeta bwino ku nsonga lwaki Honorable Nammere yakwatiddwa yabadde n'obuwumbi mu mmotoka era bidiyo nyaga osooka ogyetegereze gotana subscribing wegatte kuno ku channel eno ina making sure nti ntuuka Masaka mbaleetere biki ebigenda mu maaso saidi zeyo sokola video eno tumali tuyongereyo kolindeko bamukutta ino omudidi bamukutta ino omudidi naye nga ate bo abakenkufu bategeere nti ezo sente gye yazijje zezo za muvi yabwe ey'okuzannya eya AAA kitegeeza bavudde eno nga bamulinnya bavuddeyo nga bamulinnya kati ye kyagamba nti mukulu ebyo byoyogera obijjawa ona bakatambi akavidiyo nkataddeyo ku peegi yange nga bamukwata naki anti obagamba nti bamukutte mbwabadde asiplashinga sente ogwo omusango baguyita ki obtaining money without declaration. No, that is rubbish. Ogwo omusango baguyitaani bintu by'ekigega oyo omuntu oba omukwata ng'omuvunaana ki anti kati ebyo ebintu anti nkubuuza nze simanyi nze gwe otuleetedde amawulire kati gwe gwembuuza kati baba bamuvuna bwe mba ne miliyoni zange 10 n'enzigaba nyina sooka kubuulira gavumenti gye nzijje ande sente ziyinza tosobola kuŋŋamba nti onayo bakukwatira miliyoni 10 sente zayina sente nyingi ogambye ne bwe ziba 10 the question is waliwo ezammwe ezaabuze nze sisobola kukwata zange 10 zenneewoze mu bbanka n'enzigaba kyogamba Nammere bw'alayira okufuuka MP takikirizibwa kwewola mu bbanka miliyoni ne bwe ziba 5 anti naffe kyetwebuuza mulekeraawo eyo kwegamba abakikoze aba blackmailing first of all Nammere 2
kwagala ku further threatening, but for me, you see, Nawagambye dda ebyama bigenda kuvaayo mpola mpola gwe mutule mukalire njagala owulirize Doris Lubega ne Muhammad Nsereko emeddala Muhammad Nsereko omusajja mugenzi alabudde Honorable Anita Among kubanga gamba anytime from now yaddako video yi nze mukwatibwa ekisa abamukubye bonna basiru because nabo bajja kukozesebwanga naye bwe bali mukozesa. Naye njagala Anita yakimanye bino bigambo birina mubuulirira na kubuulirira basigadde nti omuggo guba gwa Natema si gwa Nalonda. Nannyini kakomo bwakakwazika wakaagalira bwakakima kamuweerewo. And two, Anita should never consider herself unfortunate. Because she didn't even know that she would achieve up to where she has achieved. Anita yava mu FDC. From 2016, Anita sworn in as an independent. Tayina bwe yali yeraba kubeera speaker in just 10 years. Katonda amuwadde abeere mumativu mu mutima gwe. Agambe Katonda kino kyonna kyompadde is great. Just Anita kyalina okusaba Katonda today. Nti Mukama Katonda wange ndaga mikwano gyange emituufu. Ekirala Anita alina okwagala ennyo Museveni. Honorable Nsereko obaka buno kambuyiseewo Honorable Anita Among tukwaniriza mu kibiina kyaffe tujja nakuwa membership. Asooka owulirize naawe gwe tolina bw'omwaniriza va mu katemba nga njogera ebintu ebiri serious. Anita ayina kubeera musiimu nnyo mpuliriza eri President Museveni nnyo nga bwe gyenkomeza. Mu Uganda abaagala attention ya President Museveni bali abantu 5,000,000 n'okusoba. Okubanga Museveni ajja mu Anita Among Anet okuva e Bukedde eyali mu FDC eyali independent n'abanga akuwa attention to give you his ear. Jatawa siba amaje balwana baluhakana Lugunda abatandika naye bamuzeyi bidandisa lya abatandika UPM. They don't get that ear jakuwadde. It is such a big thing. I'm telling you, don't take it for granted. Anita ayina kuwandika a big letter of appreciation eri Yoweri n'agamba nti dear President Yoweri Kaguta Museveni, mpandiise ebbaluwa eno nga nkusiima kubanga Anita si yakoze Museveni, Museveni yakoze Anita. Nze ngamba Anita Among bamukozesezza kati abadde Anita Among tebalina kye bamukozesezza. Buli blogger wa NRM ali mu maziga kati akitegedde nti no anytime oba any moment naye abeera asobola okuwambibwa. Bali bamanyi byakusaaga ndowooza kati bonna batandise kukola ki okubeera nga taking her precautions against themselves. Anti omukulu Rama week ewedde ayina ebigambo byayogera. Oh my God, sibusaana kubeera nga obyewulirirako naawe mu video zange kati nazikola naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa wali nnyo okulombera gwe nangoli nebizimu namba zizira osembeyo 711 so mukubirako wano mu boxing WhatsApp nabiranga akuyamba soko mumulize mali nkuletire Rama Wonders nga yetundira bana Uganda rwebigambo be yakozesa anti era manyi government esolo mu protecting. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa abayina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Honorable Namere bamututta abasajja babadde bakambwe abasajja baleese drone wallahi mu Uganda basobola okubuzaawo nkakasizza mu Uganda basobola okukubuzaawo abasajja nkyewuunyamu engeri gye batuttemu Honorable Namere abasajja basobola okukubuzaawo ng'ensi eraba ne bakutwala ne bakutwala ng'ensi eraba abasajja baleese drone ne beesimba mu maaso g'emmotoka y'Honorable Namere ne bamugyamu ng'ensi eraba nga n'owa kamera atintima kuba akutte kamera abadde atintima atiye ng'atidde nga takikkiriza mwenna musooka ne mufiriizi nga naye ng'omukazi ekituufu babadde bamutwala Gavumenti eyina obuyinza gavumenti eyina amaanyi bannangeri Namere mukwano gwange Namere muntu wange era tusaba President Museveni tunula mu nsonga zino kati zino ensonga zitususseeko tuyina kubira President Museveni mulanga akube bukubi simu emwagambe Firin Namere bamute gwambuuza yakoze eki sibimanyi naye nga Firin Namere sibimanyi tobimbuuza nawe olabika onjagaliza lumbe lunanzita gwabimanyi nkuteekeko byogere nkuteeke